So the hardest thing to do in business, tutandikidde awo part 1. Building an efficient organization. Nti ekintu ekisinga okuba ekizibu okukola mu business n'atugamba nti kwe kuzimba kye bayita an efficient organization, kwe kuzimba gurupu y'abantu ng'ekola nga bw'oyagala ekole, oba kwe kubeera ne ttiimu y'abantu ebintu ne bitambula nga bwe wandyagadde bitambule. Yagamba nti kyekintu ekisinga okubeera ekizibu mu business. As an entrepreneur, you may have a great idea or innovation which you believe is going to change your community, your country, or maybe even the world we live in. And you will probably make a lot of money along the way. That's allowed. And there is nothing wrong with it, provided you don't harm others, the environment, or break the law. Nti nga entrepreneur, oyinza okubeera ne kye bayita great idea, ne idea ensufu. Obanga olina ky'oyiyiza ekyakabi, ng'era okkiriza nti leero kino kye ndeese kigenda kukyusa ekitundu kyange, eggwanga lyange, oba kigenda kukyusa ensi eno. Era ng'okakasa nti ogenda kukola omudidi gw'ensimbi onamala okikola. Naga that's allowed. Ekyo kikkirizibwa. And there is nothing wrong with it. Era tekirinaako buzibu bwonna, provided you don't harm others, the environment, or break the law. Kasitobeeranga togenda kukosa balala, kwonoona butonde bwansi, oba kumenya mateeka. Kategedde omuntu ayinza okwebuuza biki bye nnyinza okukola ng'ate bwe nkosa abalala. Nze kinneewuunyisa buli lunaku, kinkutula buli lunaku. Abaana tubasanga nga baamusazeeko ensingo oba nga bamukubya akatayimbwa naye nga baagala kutwala akapiki aka $5,000,000. Kitegeera just $5,000,000. Kakati oyinza obba ofunye idea naye bw'ofuna idea nga yakubba, ekyo si kituufu, ey'okutta abantu, ey'okwefuulira banno. Kati kyagamba nti tekiriiko buzibu kubeera ng'ofunye idea nga yakabi ng'ogenda kukola omudidi gw'ensimbi kasita oba nga tebiriimu kulumya balala oba obutonde bw'ensi oba okumenya amateeka.